Bannange mwesabire Bayibuli togita, Kur'ani togita, ekubeerengako wano naye Abawarabu balogo. Mulina okwesabira kubanga amalogo gabwe bagenda gateekamu mmwe nga kye bakoze Kadaamu ono. Kadaamu ono baakutte olumbe oluluma maama wa boosi we gwe balutaddemu, kati lumugongobazza, takyasobola kutambula, takyasobola kussa. Gwolaba oyo ku kitanda lwamukutte lutya. Kadaamu ono famire eno gy'akolera yakagikolera emyezi 4 era nga yakamala emyezi 4 Saudi Arabia. Boosi we alina maama we yalwala olumbe oluzibu, kati baamuleeta ewaka ne bagamba Kadaamu ono abe nga anaaza mukadde oyo ebigere. Kadaamu ono buli wabadde anaaza omukadde ebigere, ng'olumbe oluluma mukadde luva mu mukadde nga luyingira Kadaamu, era nga Kadaamu atandika okuba nti asannyala ebitundu ebimu eby'omubiri, nga buli wanaaza omukadde ono n'amukwata ku bigere n'abinaaza asannyalala n'aba nga takyasobola nakussa. Kyokka buli Kadaamu lwanaaza era omukadde ono ebigere nga mukadde ssebo ye atereera, omukadde nga ssebo ye atereera, olumbe luva mu mukadde nga luyingira Kadaamu. Kadaamu agongobala omukadde bw'atereera, Kadaamu asannyalala omukadde bw'atereera. Olumbe lubadde lw'amaanyi, Kadaamu ne lumukuba wansi. Mu nnaku ntono nnyo omukadde zabadde yakajja, zabadde yakamunaliza ebigere. Kadaamu abadde takyasobola kussa nga takyasobola kutambula. Baamukutte ne bamuddusa ne bamutwala mu ddwaliro. Eky'omukisa omulungi nti Kadaamu ono wabadde akolera wabaddewo ne sisita we gwe bagatta taata babe ba Luganda, era yakutte ka vidiyo kano era yamuliko. Mwesabire musabe, mulina kuyita Katonda kubanga mu butuufu tewali kintu kigenda kututaasa okuggyako koola omutonzi, buli omu mu ddiini ye. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano okerabireko, vidiyo gimpereka like, vidiyo yiyo. Naye mu butuufu banayi twesabire, ono sisita wange muganda wa taata yamuzaala, naye nakoma okwogera naye ennaku nga 4 emabega oba ennaku nga 5 emabega, kale kaŋŋambe ennaku 5. WhatsApp yange yali yafunamu obuzibu nga yakyankalana, kati nabadde ndi awo bulaza wange omuto nampereza message nangamba naye baabu wawulizaako ku sisita waffe konze tudde ennaku nga 5 nga sikola ki nga simuwuliza. Nangamba no ate olinda mawulire bagambe nti munnaaye kaweddemu. Banaye twesabire, abaana abali ku kyeyo kuno twesabire. Omuwala anyumiriza emboozi saawa eno kati ayogeramu nko, naye ennaku nga 2 emabega bwatyo bw'abadde nga tassa. Sigamba nti abadde mulwadde okumala ebbanga, naye mbw alina omukazi omukadde bambi yakamala emyezi 4 ku kyeyo, myezi 4 yajja direct mu kyumba myaka 2. Kati yajja kukola, kati balina maama waabwe bosi waabwe gwe yajja okukolera, n'amugamba nyigangako ku maama wange amasaaji, mami wange masaaji ku bigere bwotyo munyigengako mpolampola. Naye omuwala mbugwe yatandika onyiga mukadde oyo masaaji nga buli bwamunyiga basooka ne bamunyumiza sitole. Mukadde yajja atya ogongobala, yajja atya okufuna nga mugongobavu takyasobola kutambula wadde okwekyusa. Naye omuwala anyumiriza emboozi n'aŋŋamba saawa eno kati asobola okwogera, naye ennaku nga 2 emabega bwatyo bw'abadde nga tasobola wadde okussa. N'aŋŋamba Barbara, buli wembadde nnyiga mukadde ono masaaji badde nga nsanyalala, nga buli we mukwatako omunyiga nga nsanyalala oludda, nga buli we ngenda omunyiga masaaji nga nsanyalala nga we banyumiza naye we yasanyalalanga, nga buli we ngenda omunyiga masaaji nga nsanyalala omubiri oludda ne lusanyalalira ddala nga terwesobola. Wayise kameka ne bamutwala mu ddwaliro ng'embeera tasobola kuza, asatassa ne bamuteekako okisigeni.
mwana akyali muto banaye twesabire bamikwano twesabire amazima gali nti ono omuwala aliko obukuumi Katonda wakyamwagala abeere ku nsi vidiyo gyensoso teekayo kimanyi mugenda giraba ng'asatassa nagamba Babula nabadde ngenze nali mulamu nagenda okudda engulu nga ne mu ddwaliro nsazisa bamutwala mu ddwaliro n'okutegeera tategeera kati oyo omukadde gwe baayagala anyige masaagi baali baagala kiri ekintu mukadde oba mukadde balina ebintu kati mukadde oba yali yasobya ebintu ne bimwambala kati baadde baagala biyingizamu n'omwana mukadde embeera gye yayitamu ey'okugongobala waliwo vidiyo zebansindikidde sobola zipositinga ng'omuwala agongobadde omanyi ogongobala mu lunaku lumu n'ogongobala wenna n'ogongobala mu lunaku lumu n'ogongobala nga tosobola dde okwefunya naye ng'amannyo gano g'olaba geesibye amaaso tegeenyenya ng'ali awo agongobadde kati ndowooza bamugamba agenda anyiga oli mukadde masaagi ekintu ekyayambala mukadde kiddemu ono era kyabadde kigenda twala bulamu bw'ono mukadde abeerewo banaye twesabire ekituufu twesabire mwana muwala yakomye ku mugo gwa ntaana obulamu bwabadde bugenda naye yali omulamu nga si mulwadde kintu kyamukuba omulundi gumu wuuyo oxygeni anaye sorry my sis banaye twesabire bamikwano twesabire kubanga eno ensi gye tulimu abantu bajjulidde ddala amayumba gaabwe gajjudde ebintuntu kati babadde baagala kuwaayo n'omukadde abeerewo nga mulamu naye omwana ali ku Katonda we aliko obukuumi bwa Katonda we kubamu akafaananyi nga tolwaddeeko wadde ennaku ebbiri mu lunaku lumu n'ogenda ku oxygeni naye nga ababoosi be bamugamba kimu yeekoza abeere sitongo yeekoza tayagala kola omuntu bamututte mu malwaliro 3 ag'amaanyi naye nga buli ddwaliro gye bamutwala bamugoba talina bulamu naye si bo bakama be ne bamugamba yeekoza banaye baanamwe twesabire tewali option ndala ekisooka mu abagenda e Saudi Arabia basinga ku mmwe temuli balogo nti mugenda kweroga temuli baganga timugenda kweganga wakwate ekkubo n'ogenda e Saudi Arabia ng'ogenze ku bwa Katonda Katonda yamanyi ennaku yo Katonda yamanyi obulumi bw'oyitamu Katonda yamanyi buli kimu ku Katonda oliwo ku lwa Katonda kyenyinza okukubiriza kiri ekintu kimu kwesabira tewali kirala then ebisigadde obirekere Katonda akole kyayagala otherwise embeera si nnyangu abawalabu nga balogo bannange abawalabu nga balogo balina amasitaani ate nga gali g'amaanyi mujjukira Kadaama ono yafa luli namubaleetera wano baagenda ne bamuteekamu amajini boosi we yamuteekamu amajini ne gamunywa n'ayagala okutoloka nga takyasobola kati Kadaama ono bw'aba awonye bulungi Mukama n'amuyamba n'awona yandibadde taddayo mu kiyumba ekyo yandibadde taddayo obaddewa nange simanyi naye nga waddirayo obulwadde obumukutte bugenda kusigala nga bumukwata kuba gye yabufunidde buli wanaaza omukadde ebigere ssebo omukadde eri ng'atereera nga Kadaama agongobala omukadde ng'atereera nga Kadaama agongobala
kati mu mazima ddala ekiyumba ekyo kikyalimu emirembe, ekiyumba ekyo kikyalimu emirembe. Kadamu ono akyasobola okubeera mu kiyumba ekyo n'atafiiramu. Okusinziira nga kunze bwe ndaba, Kadamu ono olumba olugenda okumutta lugenda kuba lwero olw'omu kiyumba ekyo. Essaawa zino takyasobola kussa, takyasobola kwogera, asizaako okisigyeni. Ate nno we mumulaba awo mu katambi atereddemu. Naye ate obuvidiyo obulala Kadamu ali bubi nnyo, alina ebintu ebimusika, kati yeesika yenna n'abanga abawalabu si kyangu, naye buli omu alina kwesabira. Kyokka vidiyo eno nyinza kukutegeeza ekintu kimu, kwesabira, tewali kintu kirala. Weesabire kwewoola omutonzi wo, kyonna ekikutuukako obe nga Katonda wamuyita, wamukoowoola, abe nga yakuyiwa buyiyi, nga yakuleka bulesi, yakulekerera bulekerezi, naye ng'osabye, naye ng'awali Katonda tewali kigaana. Kyokka vidiyo eno sigenda nnyo kwogera bingi, wabula kwesabira. Buli omu yeesabire mu ddiini ye, otherwise ebintu si byangu. Webale kulaba.